Ponsiano Lwakataka ono amanyiddwa nnyo mu kuvuga emmotoka z'empaka bwe twogera nkati ali mu nkomyo ku bikwatagana kukukusa ebyennyanja ebito. Kigambibwa nti Lwakataka Robert Asimwe ono nga yeeyita musirikale ku ddala erya lefutinanti babadde bakozesa amannya g'abanene mu gavumenti ne mu maggye omuli Gen Katumba Wamala, Gen Kayihura ne Gen Alonda okukukusa obwennyanja obuto. Ebyennyanja byani wangi moloka yani olwaleero Gen Katumba Wamala abadde mu kakiiko ka paalamenti ne yeesamba Lwakataka. Naye nga bw'atuuka ku kkubo bwe bamukwata akwata bukwasi kasimu agamba kubira Gen Katumba uno yogera naye naye nga tuffe tetubiriimu katubalage tiddala ekintu tetukiriimu kakati katukwate oyo yennyini agamba nti ffe tumukozesa katumukwate n'ebyennyanja bye tubikwate tubalage nti tuli mu nsonga eno. Katumba ategeeza ababaka kakiiko k'ebyobulimi nti ye ng'omwana enzaala y'omu bizinga kimuluma okubanga ebyennyanja babimazeemu mu nnyanja ekifiiriza eggwanga obuwumbi bw'ensimbi. Bwe nasanga embeera eno ekalangala ng'ate bambi ab'ekalangala bonna baali bakwatidde wamu okulwanyisa envuba embi naye ng'embeera ebazitooweredde olwakataako bagamba nga okubalaga nga bwakolagana n'abakulu n'embeera eyo abakulu bwe bagirimu byonna nendaba nti senga tetubayamba tujja kuba tubaliddemu olukwe. Agamba nti amaze okufuna bannamagye abagenda okukolagana n'ekitongole ky'ebyobuvubi okulwanyisa envuba embi. Yes, we have found the officers and men who can assist in this program. And the problem is this. Katumba ze n'obuwuutu obuto bw'agamba nti abavubi bwe bakwata ensangi zino ekitadde ebyenfuna bya Uganda mu katyabaga era ng'ayagala paalamenti eteekewo amateeka amakakali. Osanga etteeka likyusibwemu kuba kati omuntu ayonoona ikonomi y'eggwanga already factory 7 zaggalawo. Factory 7 be bantu nga 7 tebalina mirimu. Ababaka kakiiko kano nabo baagala paalamenti eteekewo ekiseera nga tewali muvubi yenna akwata byennyanja kisobozesa ebyennyanja okukula. Ekyokubuyimiriza okuvuba nkisemba nnyo omulimu w'ebijanjaalo alinda emyezi 3, omulimu wa kasooli ate asimba kasooli n'alinda emyezi 6. Tewali nsonga lwaki omuvubi ava January nga 1 n'atuuka December nga 31. Eggwanga lyali litwala ttaani z'empuuta emitwalo 36 nga muvaamu obukadde bwa $1 za Amerika 143 naye kati terikyawoza na ttaani omutwalo 8 lwa nvuba mbi. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.